Nsuubira nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mujye baliko gyonna egyo gye mutuusaako engalo amanya ayinza omumbeja Aisha Nassolo mbaaniriza nate mbeebaza olw'okuntegeranga amatu entakera nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza wano nagamba ofunirawo updates zonna mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities baffe bonna abawano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga yadde nga ate ennaku ezimu tubeera wano ng'era of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ani yagudde mu buzibu tumuyambye tutya ffe abatanabugwamu mikwano gyaffe tubuwaze tutya kale munaye n'olwekyo watanna subscribe nga ngenda kusaba ekintu kimu subscribe nga twekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa kaakati nno njagadde leero ate mpiseewo story emu bweti era ng'ekwata ku mwana muwala Rema Namakula oyo beautiful omwagalwa w'abangi maama Mikolo Rema Namakula ennaku zino abadde abuze ng'ekyamubuza yaba mutwali twakitegerako nti omukyalo ono ali lubuto yadde nga naffe munange twali tetubyekakasa bulungi gali mu nkuubo olw'ensonga nti talina kifaananyi kye na kimu kyabadde yafulumiza okuva lwe yafuna olubuto era tubadde twewunyiza nnyo olunaku olwaleero okufulumya ebifaananyi nga bw'akyali lubuto era ekijjawo okwewunya kwaffe tubadde tukyali awo ng'ate olwo lwafulumya n'ebifaananyi nti akoze eki nti azadde wabula ng'ate era ennaku eziyise abaana babadde batandise okubeera ng'ate babitambuza Rema Namakula yazaala nga balina n'ekifaananyi awo kye bamutambulizaako eky'omwana wabula olunaku olwaleero mukyala Ssebunnya Rema Namakula mu butuufu lwasumulukuse era ng'omwana we ategerekeseeko nga Aliya Ssebunnya kitegeeza azadde baby girl oli ye Amal ono ye Aliya so banange congratulations mukyala Dr. Hamza Rema Namakula ffe tukuyozayoza okubeera nga munange osobodde okubeera ng'okubawo ezzadde bangi nnyo banoonya abaana tebabalaba bangi kwegamba baba bafunye embuto bambi ne zivaamu tebasobodde kubeera ng'ate bambi bafuna ekirabo ekyo eky'abaana wabula gwe osobodde otuuka ku kino tukuyozayoza Rema Namakula webale kubeera ng'ate otuuse ku kino ebyo bamikwano so ngenda basaba bamikwano buli omu yozayoza banange Rema Namakula okubeera nga kino asobodde okubeera ng'ate bambi akituukako olunaku olwaleero olunaku nno mulindwa abasinga lwe tubadde tulindira olw'ensonga nti babadde nga batubuzaabuza yazadde tannazaala wabula leero ye kennyini avuddeyo ate wali ku social media platform ya Facebook ku page bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate apostinga ebifaananyi ebyo nga naye mukwano gwange woobiraba ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini wabula ng'ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala toseetuka mukwano gwange ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde kankulekereko kaneno ka video gwe wena hasola munanga ali eyo nsuubira nti ojja kubaako bingi nnyo nnyini ddala mukwano gwange ate by'okafunamu goodbye for now toseetuka nze simanyi bafirika kye baagala era nga sikitegeera mu bulamu buno obwensi kunkwe obutayagaliza n'obutakkuta kwe batudde era ebiseera ebisinga abantu abayina bino ebintu wammanga batera obutafuna bye baagala abantu b'enkwe abantu abatayagaliza abantu abatakkuta abantu b'ensaalwa abantu b'obujja batera okweraguzalaguza batera okuvaamu obulogo batera okuloga olw'emitima eminafu olw'emitima egitakkuta olw'emitima egitasiima batera okuba abantu abalogo oli n'aba mulogo naye nga talina nsonga emuloza nga tamanyi nsonga ntuufu lwaki mulogo naye nga olw'omutima gwe omunafu ogutakkuta ogutasiima nga gwe gukumututemu eyo direction. Tulina muganda waffe agamba yakakola emyaka 4 emyaka 2 egyasooka yazimbira maama we ennyumba n'amuteeramu n'essola maama we n'amala n'amugamba mwana wange nsaba onkolereyo business neme kuba ku kyalo nga nsabiriza nkolera business ya byennyanja omwana ono n'akolera maama we business y'ebyennyanja wayitawo akaseera katono nnyo maama we n'amugamba ayagala gazi ya business atundireko ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo omwana ono n'asindikira nnyina ssente maama we n'agazi ya business omwana ono agamba yali amanyi ekikwatagana ne family akimaze nga contract zaddamu okwongezaayo zakwekolerera ye ng'omuntu adde Uganda nga naye ayina ekintu kyalaga kyakoze nga kike nga kiva mu ntuuyo ze naye agamba Adita saamanya nti ebintu bye nakolera maama si byali byetaaga saamanya nti ebintu bye nakolera maama tajja kusiima saamanya nti ebintu bye nakolera maama mwe mugenda okuva nze ne maama ne family yange ffenna twawukane saamanya nti kwe kugenda okuva olutalo
olunkaabya essaawa zino maama wange yansabako ssente ebbanga eriyise we namugamba nti siina ssente maama wange twajjamu kuyomba maama wange yaŋŋamba mwana gwe ogaanye okundabirira kale eyo gy'oli e Bulaaya olowooza oli mu ggulu eyo gy'oli e Bulaaya olowooza tosobola kufunirayo bizibu bameka abagenze e Bulaaya ne bakola ssente ne zibayita mu ngalo kale naawe katulabe ssente ky'onoozikozesaamu agamba Adita nina stress y'amaanyi nnyo ku mutima nkaaba buli ddakiika nkoze impeddewo nsaba abawuliriza bankuba kyeyo bannange bampe ku magezi ebiseera ebisinga kambagambe kino ekintu sikibagamba nti olw'okuba nze siina maama nti oba olw'okuba siri muzadde wabula this is the fact gano mazima tulina abantu bangi nnyo mu bulamu bwaffe nga yentandikwa y'okubonaabona kwaffe oba nga yenkomerero y'obulamu bwaffe tulina abantu bangi nnyo mu bulamu nga tubayina naye nga tetubeetaaga abantu abo nga tetubeetaaga naye nga tubayina mu bulamu tulina abantu bangi nnyo mu bulamu nga abantu abo twafuuka liabilities zaabwe twafuuka dependable eri obulamu bwabwe nga tebalina kyamakulu kye batukolera naye nga ffe tuli dependable eri bo nga bo bayimirirawo lwakuba ffe nga gwe wootoli tasobola kubeerawo abo abantu tubalina mu bulamu tulina abantu bangi nnyo mu bulamu nga ffe twetikka ebizibu byabwe kyova olaba tubonaabona nnyo gwe kubamu akafaananyi maama wo eyakuteeka ku nsi n'akulaga obulamu bw'ensi eno nga we buwooma ate ye muntu omu ayagala okaabire kuno ku nsi obonere ku nsi kuno olw'okuba tomukoledde ekyo kyayagala nze ndaba tekiwa makulu ebiseera ebisinga mulina okwejjako abantu abo be muwulira be mwagala okutambuza obulamu bwammwe mulina okwejjako abantu abo ababali close bemulaba nti muli nabo close naye nga tebalina kyamakulu kye bagatta mu bulamu bwammwe mulina okubejjako okusobola okutambuza obulamu bwammwe obulungi bugende mu maaso nga mwe mubadde mwagala butambule nze ekintu kye neewuunyisa lwaki abantu betwaleka e Uganda ne tujja eno okukola balowooza nti ffe tulina kukolerera bo lwaki bo balowooza bwe baba n'ebizibu ife abakola ssente zino tetuba na bizibu ekintu ekyo nkyewuunya lwaki bo balowooza mbu ffe tusobola okubeera ne ssente olw'okuba tuli eno nga ye ali eyo tasobola kuzifuna ku bintu byonna bye tuteeka ku mikutu gino engeri gye batuyisaamu ebizibu bye tufeesinga engeri gye batuttamu engeri gye batutugumbulamu engeri gye tukola ne tutafuna musaala abantu banene abatusaba ssente we baba ebintu ebyo tubiteekayo ne batabitegeera ne batabiraba ne batafunamu kyakuyiga ne basigala era nga bakyatuyisa nga we batuyisa nze neewuunya abantu abo ddala balina ekyamakulu mu bulamu bwaffe omuntu yenna ng'ali mu bulamu bwo nga tasobola kukulumirirwa nga tamanyi bizibu by'oyitamu nga tasobola kukutegeera nga tosobola munnyonnyola kintu n'akitegeera omuntu oyo nze ŋŋamba si mulungi wakwesembereza ekitaliikaani obaani oba taatawo oba maamawo oba mugandawo oba mukwano gwo nga ye Eva ayagala obeerewo nga ye priority yo gwe gw'olina okusookerako buli kye yeetaaga gweowa ye gwe tolina kutambuza bulamu bwo nga olina butambuza tolina kwekolerera nga bw'olina kwekolerera omuntu oyo mwesonyiwe osobole okukola ebyo gwe by'olina okukola abantu bangi nnyo bali mu bulamu bwaffe naye nga tebatwetaaga wabula beetaaga ebyo ife bye tubakolera tosobola kusanyusa muntu yenna omuntu ayagala obeerewo nga gwe omusanyusa busanyusa wabula nga ye tasobola kusanyusa omuntu oyo muveeko ebiseera ebisinga tubeera disappointed eri abo abantu betwagala lwansonga twabamanyiza okuba nti ffe tulina okubasanyusa tutya abantu abo tunyiigira bwe naakola kino gundi nanyiigira bwe naakola kino gundi nankyawa we munaavaamu okutya okuluzinga abo abantu be mwagala buli kimu kijja genda mu maaso naye kansabe mwena abanalaba vidiyo eno abagiwuliriza munnaffe mumuwe ku magezi amannya ensigadde yenze Sheila Adita.